mikutu gyaffe egy'emitimbagano bw'oyagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe egya social media tukubireko oba sindika whatsapp ku 0776 887 542. Eno ye programu yo Kalabalaba egguse ku mpewo za CBS 8.2 famma emmanduso mu Kalabalaba tukutuusako ggwanga ku ggwanga buli lwa Sande n'omanya kalonda yenna akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu programu Kalabalaba ku CBS emmanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ampuliriza mulungi nkulamusiza nnyo enkya leero era nenkwaniriza ku program Kalabalaba okujanjula nga buli jonze Saamukazibwe mu studio ndi ne Jonas Mbajwe nkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo wiiki eno yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era n'enjusayiza naawe watuuse ku buwanguzi. Olwaleero tugenda kuba torch mu nteeseganya wakati wa Russia ne Ukraine ezasookedde ddala okubeerawo ng'abakungu b'enjuuyi zombi basisinkana butereevu. Ampuliriza ebigambo ebikulu awo kwe kusisinkana obutereevu. Olutalo luno lumaze emyaka 3 wabadde wabeerawo okwogerezeganya ne muvaamu n'okuwanyisiganya abasibe naye okwogerezeganya okwo nga buli omu tatunula mu munye ya munne. Wabeerawo ababayimirira wakati ne bajja ebigambo ku ludda olumu ne babitwala ku ludda olulala. Kakati ku mulundi guno basisinkanye omulundi ogusooka. Ensisinkano eno yabaddewo ku lunaku lwa Kutaano mu kibuga Istanbul mu ggwanga erya Turkey. Gwe mulundi ogusoose mu myaka 3 abakungu ba Russia okusisinkana abakungu ba Ukraine. Era ng'enteeseganya zino zibindabinda ate wabadde wazzeewo okutya nti ziyinza okusazibwamu ku ssaawa envannyuma olw'ebigambo ebingi ebyayogeddwa nga bino biva Russia n'ebirala ne biva mu ggwanga erya Ukraine. Olukiiko luno bwe lwali lutegekebwa mu kusooka abakulembeze 3 ab'enkizo baali balina okubeerayo. Omukulembeze wa Russia Vladimir Putin, omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'omukulembeze wa America Donald John Trump yalina okubaayo kubanga jjukira bwe yajja kuba president n'alayira nga 2 January eno yemu ku nsonga gy'asoosowazizza era agibaddemu nnyo n'olwekyo abasatu bano babadde basuubira okubeera ettaka ku Lwokutaano. Wabula ennaku bwe zibadde zisembera Russia neetegeeza nti Putin tajja kgenda Turkey wabula ajja kusindika ttiimu ye. Kati Putin olwajja entamu nteeseganya zino Zelensky n'agamba nange sijja kujja bw'oba toliiyo kuba mbadde neesunga ggwe. Trump naye n'agamba nange sijja kujja. Benjagala okutabaganya ababiri bwe baba tebaliiyo ate tewali nsonga entwala Turkey. Kati abakulu abasatu bonna bamala okutegeeza nti tebagenda genda ne wabeerawo okubagana empawa nti zone ttiimu ze banaasindika zinaagenda. Wabula ku nkomero ya byonna yadde abakulu tebazze naye ttiimu zaabwe zazze mu kibuga Istanbul mu ggwanga erya Turkey. Luno lugendo lunene oba kuseeseetuka kw'amaanyi mu kaweefube ow'okkomyawo emirembe wakati w'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine. Era ampuliriza Zelensky ayagala nnyo okusisinkana Putin mu buntu. Era bwe yabadde asazaamu ogende Turkey yakiggumiza timbadde njagala nkozesa omukisa guno nsisinkane Putin mu buntu mubuulire bye njagala okumugamba nga tebiyise walala wonna. Wabula Putin tayagala kusisinkana Zelensky kubanga zaakyogera nti ekisanja kya Zelensky kyaggwako dda ye tamutwala nga president wa Ukraine omutuufu. Kakati bw'amusisinkana biri abanga abimenyeewo. Kati kibakyolaba nti Putin akyesisigiriza okusisinkana Volodymyr Zelensky. Era bukya lutalo lubaawo bano tebabeerangako mu kifo kimu
ne basisinkana babiri. Ekisanja kya Zelensky ne bwe kyali kikyaliko. Bano ensisinkano yaabwe yasookera yasembayo yaliwo 2019 nga Zelensky yakajja. Era nga n'olutalo terunnabaawo ne bukya lutalo lutandika ababiri bano tebasisinkana ngako. Kakati ku nkomerera mpuliriza y'ensisinkano yabaddewo yadde abakulu tebazze abasatu. Era yatutte essaawa namba n'eddakiika 40. Njagala tutunuulire abamu ku abo baakiikiridde enjuyi zino ebbiri kuba mpuliriza gw'atambudde naffe nzize nkubuulira nti mu nteeseganya ez'ekika kino be basindise babeera bakulu kubanga kaba kabonero akakulaga wa gye mulaga mu nteeseganya ezo. Njala tutandike ne ttiimu eya Russia. Oludda lwa Russia lwakulembeddwa Vladimir Medinsky. Ono olwaleero y'omu ku bawabuzi aba President Vladimir y'omu ku bawabuzi ba President Vladimir Putin owa Russia. Wabula emabegako eyo yaliko minisita w'ebyobuwangwa. Mu mwaka 2022 ng'olutalo lwakabalukawo waliwo enteeseganya ezaali ettake era ttake yazoomamu omutwe wakati wa Ukraine ne Russia naye ng'enjuyi ebbiri tezisisinkana butereevu. N'olwekyo Ukraine yasindika ttiimu ne Russia nesindika abakungu nga ttake ye batabaganya. Ekigendererwa kyali kyakwagala kukomya lutalo nga lwakatandika. Enteeseganya ezo tezaavaamu kalungi naye ekikulu lwaki nze kujjiddeyo nti Vladimir Medinsky eyasindikiddwa okulembera ttiimu eno ku Lwokutaano ne mu 2022 era Putin gwe yasindika era nga yakulembedde ttiimu mu kiseera ekyo. Kolwo baali tebasisinkana butereevu. Ku mulundi guno oluvannyuma lw'emyaka 3 Medinsky azzemu okulembera ttiimu nga ku luno bagenda kusisinkana butereevu. Omusajja ono muwandiisi wa byafaayo naddala ebya Russia n'agaali amatwale ga Soviet Union. Wabula abamukolokota ku lukalu lwa Bulaaya bagamba n'eri mu Ukraine nti ebitabo byawandiika bitabutabulala ebyafaayo mu ngeri esukkulumya Abarussia ku mawanga amalala agaali mu Soviet Union ng'aba Ukraine n'abalala. Era ebimu ku bitabo byasembyeyo okufulumya mu biseera bino eby'olutalo biraga ab'eggwanga ly'aba Ukraine ng'oggyeko okubeera ensi wali abantu ng'eggwanga ly'aba Ukraine era mu Ukraine abo be basinga obungi ne kuddako Abarussia. Kakati ebitabo bye biraga nti abantu aba Ukraine okumala emyaka miyitirivu ne mu byafaayo bayina endowooza ey'obwannalukalala era nga engeri Russia yokka gy'ebakkakkanya kubakwatako na mukono gwa kyuma. Era n'olwekyo azze awagira olutalo Putin lwe yaggulawo ku Ukraine ng'aga nti mu byafaayo ly'ekkubo lyokka Russia lyesobola okukozesa okuteeka amagezi mu ba Ukraine. N'olwekyo oyo Vladimir Medinsky Putin gw'alonze okulembera ttiimu eyabadde ettake mu nsisinkano eyasookedde ddala. Ku ttiimu ya Medinsky era kwabaddeko Igor Kostikov. Ono ye ssenkulu w'ekitongole ekikettera amagye mu Russia. Ekitongole ekye kibadde kisaale nnyo mu bikwekweto munda mu ggwanga erya Ukraine. Era omukulu ono azze ateekebwako envumbo amawanga agawerako. Ekyokulabirako Amerika yamuteekako obukwakkulizo ng'emulanga okwenyigira mu kaweefube w'oggootaanya okulonda kwa Amerika okwa 2016. Kulonda okwo mukujjukira Trump nga ttunka n'omukyala Clinton. Kakati Kostikov anenyezebwa nnyo nti ekitongole eki kyakozesebwa mu kwagala okukyankalanya okulonda kwa Amerika. Kati Amerika yamuteekako envumbo. 2018 waliwo obulumbaganyo bwakolebwa ku musajja Sergei Skripal
ne muwala we Yulia Skripal Bungereza baweebwa obutwa obw'ekika ekya Novichok. Kakati Bungereza bwe yakola okunoonyereza n'ekizuula nti obutwa buno bwali buvudde Russia, era omu ku baawo mu mutwe mu nteekateeka eyo ye Kostyukov. Bwetyo nayo nemuteekako envumba. Mpuliriza, oyinza okuba weebuuza nti ate Sergei Skripal Russia yali muwera ky'obutwa. Sergei Skripal yali mukesi omu ku abo abagundiivu mu ggwanga lya Russia. Wabula oluvannyuma Russia n'emugwamu nti yali alya mu lulime ne mu luzise, nga akettera Russia ate n'akettera ne Bungereza munda mu Russia, era n'akwatibwa mu 2006. Wabula oluvannyuma Bungereza n'eteesa ne Russia mu kuwanyisiganya abasibe. Skripal n'asumululwa n'ajja mu 2010 n'asenga e Bungereza. Naye ng'ali Bungereza ate yayongera ogenda maaso ng'asekeeterera eggwanga erya Russia, era kirowoozebwa nti ekyo kye kyaviirako Russia okwagala emulumba e Bungereza emumize omusu. Wabula obutwa obwo tebwamutta, yatwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka ne muwala we, wabula n'asimattuka emagombe baasimbayo kitooke. Kakati Bungereza bw'ekola okunoonyereza nekakasa nti ddala obutwa obwo Russia ye yali ebugabye, ng'abaawo mu mutwe mu nteekateeka eyo kwaliko Kostyukov, kati n'ateekebwako envumbu. Kakati y'omu ku abo ababadde ku ttiimu Russia be yasindise mu ggwanga erya ttake ku lunaku olwokutaano. Ku ttiimu eno kwabaddeko ne Colonel General Alexander Vasilyevich Fomin. Ampulirizo oyinza okuba weebuuza ekitiibwa ekyo nga tokiwulirangako e Uganda. E Uganda tetukiyina. Amawanga agayina agakozesa ekitiibwa ekyo mulimu North Korea, Russia n'amawanga amalala mangi agaaliko amatwale ga Soviet Union. Gy'osanga ekitiibwa kino ekya Colonel General. Kakati Colonel General Fomin munnamagye mugundivu mu magye ga Russia ate era diplomat agatta bibiri. Okufaanaganako ne Medinsky yakulembedde ttiimu eno, naye mu 2022 Putin era yamuteeka ku ttiimu eyagenda e Turkey okuteesa ku nsonga z'olutalo nga lwakatandika. Omusajja ono mugundiivu nnyo mu nkolagana y'amagye ga Russia n'amagye g'amawanga amalala, era ayogerwako nti lwe lujegere olugatta amagye ga Russia n'eggwanga erya Myanmar. Eyo kimanyi nti bannamagye be bafuga ensi eyo n'omukono ogw'ekyuma, era lwe lujegere olugatta eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Misiri, era lwe lujegere olugatta eggwanga erya Russia ku North Korea n'eggwanga erya Iran. Ampuliriza ekifaananyi ekyo kikulaga amaanyi n'obukulu bwa Colonel General Alexander Fomin, y'omu ku abo abagundiivu ababadde ku ttiimu eyagenze e Turkey ku lunaku olwokutaano. Omulala ye Mikhail Galuzin. Ku bano bonna Putin be yasindise gw'ojja okutwala nga atali na lukalala, ye moderate, tomubalira mba extremists. Era naye diplomat wa Russia okumala ebbanga ddene. Yasinga okwekolera erinnya nga mubaka wa Russia mu kibuga Tokyo mu ggwanga erya Japan, era n'okutuusa olwaleero lujegere lw'amaanyi wakati wa Russia n'amawanga agasangibwa ku ssemazinga owa Asia, era yakolerako ne mu ggwanga erya Indonesia ng'omubaka wa Russia mu ggwanga eryo. Olutalo bwe luba lukawo nga Russia erumbye Ukraine, Putin n'amuyita ebunaayira okumukomyawo awaka, era bw'amukomyawo n'amufuula omumyuka wa minisita w'ensonga ez'amawanga amalala. Obuvunaanyizibwa buno abumuwa ku nkomerero y'omwaka 2022. Jjukira olutalo lutandika ku ntandikwa y'omwaka ogwo. Galuzini obuvunaanyizibwa bwe mu minisita y'ensonga ez'amawanga amalala yatwala ensonga ezikwata ku mawanga agaaliko amatwale aga Soviet Union. Kanzijja obubaka buno ate tukomewo.
89.2 FM. Mwenda katonyeze biri emaseka n'okweyongerayo 87 katonyeze musanvu okuva ku boda okutuuka ku boda ne ku www.cbsfm.org wonna weetuli mu mmotoka yo na buli wooli Tabasa Fama ne program Kalabalaba. Ampuliriza tewaliko busabusa tukyali fenna mu program Kalabalaba. Tulina ba Rhino Funeral Services bakuyambako mu kiseera ng'oviiriddwako mwagalwawo, bakola ebintu ebyenjawulo muli okuguza sanduuke, okuzimba entaana. Omuntu wonna bw'aba afiiridde bunaayira bajja kuyambako okumukomyawo. Balina ne inshuwa obatuukirira ne mukaanya ku nkola gy'olina okugitambuzaamu. Balina amatabi ag'enjawulo na Lukolongo ku Mbugo stage wali ekitebe kyabwe, nene Mulago maaso g'eddwaliro weebali, Nsambya maaso ga Nsambya Hospital, Kiruddu maaso g'eddwaliro Bweyogerere, maaso ga Watoto Church Kazinga, Masaka bali Kijabwemu maaso ga Gazi, Hoima obasanga maaso ga Meru Petrol Station. Osobola n'okuba ku simu zino 07005845 oba 0700M2497075. Honest Estates Developers Limited basaba okuludde estates empya omuli Gayaza Kiwenda phase 5, Mabombwe phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge, ate balina n'ettaka mu estates zaabwe nkadde ku Lwehoyima omuli Nansa na Bujuuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Mugulu ka phase 1 ne 2, Wakiso Kasengeje, Kachiri Simba Manyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 phase 4 ne Sisa Lutaba Expressway. Balina estates Namugongo, Esonde ne Mesindi. Bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde, estates zaabwe zirina amazzi amasanyalaze n'enguudo ate ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe gisoboka n'enkola ya kibanja mpola bagikkiriza basange ku Martin Road okuliraana Aga Khan Roundabout ku Manikesh World Building omwaliro ogusooka oba bakubire ku simu zino 0772 57287 oba 0708572873. Mwebale nnyo baka bwammwe. Male Kenneth mubaka mu lukiiko lwa KCCA agantu tutumbudde wane wakuleekaana webale obuweereza tukwagala nnyo. Namwe mwebale okugoberera. Ismail Chiyonga naga nti kano jeno nsoose kukiwulira leero yesebo yensonga lwaki tosaanye kuva ku CBS. Twaha Kayundu kuva mu kitongole kya URA agansinzidde wano musaza lya Ssaabasajja Kabaka Ekyaggwe. Tusoma mwebale butava mu kibiina. Kato Vincent ageze Zelensky namwagadde nnyo ayagala emirembe naye Putin yemanyi eryanyi wabula Ukraine omulazeeko nti nayo si nyangu. Ni wano mulala Kivumbi Ernest Benjamin againti thanks for the show. Nze nategeredde nti Putin tajja kugenda lwaki sebo. Sheikh Katindi mwogezi wa PFF mu Lubaga birasi bitegedde ndozo noddamu n'obisindika byobadde otegeeza olabika owandiise mu kupapa. Arafati Mpaji Mussolini akasangati agaye nti singa Zelensky yeetondera Putin olutalo lusobola okuggwaawo. Ensonga z'olutalo zisukka ku kwetonda nga bw'ona olaba maaso eyo gye tugenda. Era ajja kubuuza nga yeetonda lwaki naye ne bwekuba kwetonda tugambe nti ekyokwetonda nga kyekigenda okumalawo olutalo. Si ensonga enkulu tekirina ku mmeeza ensonga ezesimba weziri mpitirivu era tuze tuzoogerako mu byolutalo. Mpuliriza wetugenda mu kuwummula nkulaze ttiimu eyakiikiridde Russia yakulembeddwa Vladimir Medinsky, ebaddeko Igor Kostyukov, ebaddeko Colonel General Alexander Fomin, nebeerako Mikhail Galzin. Ttiimu eyo nga bwe njikunyonnyodde Volodymyr Zelensky, omanyi oli ye Vladimir Putin, ono Volodymyr Zelensky. Zelensky yagigayizza era naga nti eyo ttiimu teyina kyesobola kuggusa, era naga nti kabadde kabonero ak'enkukunala akalaga nti Putin takkiririza mu nteeseganya. Zelensky aga nti omuntu akkiririza mu nteeseganya ku lutalo olumaze emyaka 3 yandibadde abasindika abantu ab'enkizo okusingako abo nga basalawo. Ye
Zelensky bwakuba tochi mu bano bemmenye talaba mu muntu asalawo alabawo bantu beetikka bwetisi bubaka kati naga nti ekyo kiraga nti Putin tannabeera mwetegefu kuteesa kati njagala nkulage tiimu ya Zelensky gye yasendese. Tiimu ya Zelensky yakulembeddwa Rustem Umerov ye minister w'ebyokwerinda mu Ukraine okuva mwaka 2023 yalondebwa mwezi gwa mwenda. Eggwanga lye ava mbe bayita ba Crimean Tatars. Kakati Ukraine ampuliriza nkugamba nti eggwanga erisingayo obunene lyaba Ukraine ne kuddako aba Russia. Kati waliyo amawanga amatono mu mawanga amatono mwe muli ba Crimean Tatars bana basinga obungi basanga mu kitundu kiri ekye Crimea Russia kye yatwala mu 2014. Naye abantu bano ba Crimean Tatars be bamu ku bantu abasinze okuloza ku bukambwe bwa Russia oba Soviet Union mu myaka emingi egiyise. Ebyafaayo biraga nti edde ekitundu ekyo ekya Crimea be baali nga basingayo obungi. Naye mu biseera Soviet Union yawambira ekitundu ekyo yabatulugunya nnyo bangi ne bafa ne battibwa abala ne badduka ne bagenda mawanga agaliraanyeewo. Kati waliwo tuwogerera bakola ebitundu nga 15 ku buli 100 mu kitundu ekyo ekye Crimea. Naye abalala ne mu Ukraine ene yawamu obasangayo. Naye ekifo musingo basanga nga banyi kyekiri ekye Crimea. Kakati ona ava mba minorities. Zelensky mu September wa 2023 amuwa obuvunanyizibwa okubeera minister w'ebyokwerinda. Ampuliriza ba Crimean Tatars tebalina nnyo njawulo na Batuluuki ab'Ebutuluuki era olulimi lwe boogera terwawukana nnyo na lwabali n'obuwangwa bwabwe tebwawukana nnyo. Kakati ayogera olwabwe naye ate ayogera bulungi n'Olutuluuki luli olwogerwa Ebutuluuki. Ate era ekirala okwawukana n'abakulembeze abasinga obungi aba Orthodox mu Ukraine ye musajja mu Isiraamu. Kakati mu government eya Zelensky akiikirira ba minorities mbiti bibiri ava mu ggwanga erimu kwaga amatono ate era n'ava ne mu nzikiriza emu kwezi nzikiriza entono. Naye ng'ekyo kitadde ku bbali abadde mu kaweefube okumala ebbanga ddene okuva 2014 avumirira Russia okutwala ekitundu ekye Crimea. Zelensky ne bwe yali tannajja omusajja ono abadde akulemberamu banne ab'eggwanga ery'aba Crimean Tatars okuwakanya Russia okutwala ekitundu kiri nga yesigama ku byafaayo nti mu byafaayo aba Russia tebabayisangako bulungi era nga nti bo bawulira emirembe nga bali n'aba Ukraine okusinga okubeera n'aba Russia. Zelensky wamulondera okufuuka minisita w'ebyokwerinda waaliwo okusomooza kunene olw'ensonga y'obukulu pya nga kigambibwa nti ensimbi ezirina okukozesebwa mu lutalo ate bajenerali bali mu kuzirya n'okuzoonoona. N'olwekyo Zelensky yamuleeta kugogola ministry ya byakwerinda era ensonda ziraga nti omulimu ogwo abadde tagukoze bubi ebbanga lyabadde mu ministry eyo. Kakati Zelensky gwe yalonze okulembera tiimu eyabadde ettake ku lunaku olw'okutaano. Ku tiimu eyo eya Umerov era kwabaddeko Andriy Yermak. Ono yakulira emirimu mu ofisi ya president mu ggwanga erya Ukraine era mu Ukraine bamwogerako ng'omuntu asinga okubeera n'amaanyi n'obuyinza ng'ogyeko president Zelensky. Ampuliza nkulaga enjawulo mu tiimu ebbiri ezaagenza okuteesa. Ye Zelensky yayungudde abasembayo okuba ab'amaanyi n'obuyinza okutuuka eri nga bali be basindise tebali ku ddaala lyerimu. Kati kyekireetedde Zelensky okuyomba. Ampuliriza omusajja ono munnamateeka mutendeke era ng'ensimbi yasinga kuzikola ng'awolereza bannakatemba ne bannabitone obwa Pulida yasinga bukolera mu kisaawe ekyo era eyo gye yakwataganira ne Zelensky ndowooza olaba akakwate. Zelensky naye yasoma bwa Pulida naye erinnya n'ensimbi yasinga kubikola nga munnakatemba. Kati eyo
gyakwataganira ne pulida munne Andriy Yermak era y'omu ku baamuwagira ennyo mu 2019 ng'ajja ku bwa president. Kakati ng'ali mu office ya President Zelensky obuyinza n'amaanyi bimuwala kubanga alina obuvunaanyizibwa buyitirivu. Ekyokulabirako yavunaanyizibwa ku nsonga za Ukraine n'amawanga amalala, yavunaanyizibwa ku kukwanaganya amawulire ag'obukessi, yavunaanyizibwa ku nsonga z'enteeseganya, yavunaanyizibwa ku by'okuwaanyisiganya abasibe. N'olwekyo mutwe mukulu yadde si yakulembedde ttiimu naye okubanga y'omu ku abo bali ku ttiimu kisobola okugumya oludda olulala nti kyaba ayogera aba akitegeeza era bw'akigamba Zelensky tajja kukiwakanya. Olw'amaanyi g'ayina Yermak mu Ukraine baamukazaako n'amannya ag'enjawulo. Oluusi bamuyita the Green Cardinal, ate olulala ne bamuyita de facto vice president. Olw'amaanyi g'alina mu kusalawo mu ggwanga erya Ukraine. Omulala eyabadde ku ttiimu eno ye Vasil Malyuk. Ono akulira ekitongole ekiketta munda mu ggwanga erya Ukraine, SBU, Security Service of Ukraine. Obuvunaanyizibwa buno abubaddemu okuva mwezi ogwokubiri omwaka 2023. Obumanyirivu bwe buli mu bya bukessi, kyekitongole kyokka kyakoledde obulamu bwe. Era okuva lwe yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okikulira nga Ssaabakessi akiyambye nnyo mu kukitereeza kubanga we yajjira nga kirina olutalo lukisoomozezza nnyo. Naye ateeseteese enkwezi werako ezirumizza Russia nga agikolako ennumba munda mu Ukraine ne munda mu Russia. Era obumu ku bulumbaganyi bwakoze butuuse ne mu kibuga Moscow, kibuga ekikulu ekya Russia. Bomu asindisa abantu ne batulisa bomu mu kibuga Moscow n'awalala. Era obumu ekimu ku bikwekweto bannansi ba Ukraine bye bamujjukirirako ennyo kyekikwekweto ekyokukwata Viktor Medvedchuk, ono musajja wa Vladimir Putin enkwatangabo naye nga munnansi wa Ukraine. Era abadde mugundiivu mu byobufuzi bya Ukraine okumala ebbanga. Yaliko n'omubaka mu paalamenti ya Ukraine. Naye jjukira mpuliriza mu Ukraine oyina aba Ukraine abasinga nga bawagira kwegatta na European Union. Abarussia bannabyabufuzi baagala nnyo kwegatta na Russia. Kakati Viktor ye yali asamba omupiira aguzza ku ludda lwa Russia. Kati olutalo bwe luba lukawo, gavumenti ya Zelensky n'ekimuteekako nti yali asinzira munda mu Ukraine okuseketerera gavumenti eya Ukraine. Yagezaako okudduka nga yeemulula wabula ekikwekweto Vasil Malyuk kye yateekawo ne kimukwata. Bwe bamukwata okumanya muntu mukulu nnyo eri Russia ne Vladimir Putin, mu nteeseganya ez'okumuta Putin yakkiriza okuyimbula abasibe ba Ukraine 215 ye ate omuntu omu Viktor. Era ku nkomerero ne bakkaanya Viktor Medvedchuk n'ayimbulwa. Kakati okukwatibwako ekikwekweto ekyo era Vasil Malyuk yakirinamu nnyo omukono ng'amaze okufuuka Ssaabakessi wa SBU. Kakati y'omu ku abo ababadde mu ggwanga erya Turkey ku lunaku olwokutaano. Mu balala mulimu Andriy Sybiha, ono ye minisita w'ensonga ez'amawanga amalala owa Ukraine. Obuvunaanyizibwa buno Zelensky yabumuwa mwezi ogw'omwenda 2024 naye nga abadde mu foreign service ya Ukraine okumala ebbanga. Wakati wa 2008 paka 2012 yali atuula ku kitebe ekya Ukraine mu ggwanga erya Poland era nga ye muwabuzi omukulu ow'omubaka wa Ukraine mu Poland. Wakati wa 2012 ne 2016 yakomawo waka mu Ukraine ku kitebe kya ministry y'ensonga ez'amawanga amalala n'awo obuvunaanyizibwa okkulira ekitongole
ekivunaanyizibwa ku nsonga z'abannansi ba Ukraine abawangalira mu mawanga amalala. Ensonga ezo nga yakulira ekitongole ekyo. Nga 23 ogw'omunaana 2016 yasindikibwa okubeera omubaka wa Ukraine mu ggwanga erya Turkey gye yabadde ku Lwokutaano. Ate oluvannyuma nga 19 May 2021 Zelensky ngazze mu ntebe n'amuwummuza, wabula yamuwummuza kaseera katono ng'amuteekerateekera kifo kirala. Amuwummuza 19 May 2021, 3 May 2021 ate n'amuleeta mu ofiisi ye nga amyuka akulira emirimu mu ofiisi ya president. Kakati kino kimuteeka ku lusegere lwa Zelensky. N'olwekyo kitegeeza nti ali kumpi nnyo ne president w'eggwanga erya Ukraine. Era mu buvunaanyizibwa obwo yavunaanyizibwa yatwala ebyenkolagana musaale mu nkolagana ya Russia ya Ukraine n'amawanga amalala, naddala ku nsonga z'obuyambi obujja ku lutalo luno lwe baliko n'eggwanga erya Russia. Kati omu ku abo ababadde mu nteeseganya ku lunaku olwokutaano. Omulala eyagenze ye Major General Andrei Hanatov. Ono ye muduumizi w'amagye ga Ukraine okuva mu Maachi wa 2025 omwaka guno. Musirikale alwanira ku mazzi era abadde mu bibinja ebyenjawulo eby'oku mazzi okumala ebbanga eddene. Eyo Zelensky gye yamugye okumuwa obuduumizi obw'okuntiko. Mu 2014 y'omu ku basirikale abaali e Crimea nga Russia ewamba ekitundu ekyo n'etwala n'enkambi ey'oku mazzi. Wabula ye ne banna abalala abawera 200 badduka ne bagaana okudda ku ludda olwa Russia, kuba Russia yali yagala beegatte ku ggye lya Russia, naye ye ne banne baagaana ne baddukayo. Era bwe badduka ne badda ku ludda olwa Ukraine, kwaba 200 Ukraine kwe yatandikira okuddamu okuzimba buto eggye lyayo ery'oku mazzi, kubanga ekitebe kyali eri Crimea kakati kitwaliddwa Ukraine, Russia kati yalina okuddamu okuzimba obuto. Yatandikira ku musajja ono. Oluvannyuma yaweebwa obuvunaanyizibwa okukulira ekibinja ekya 36 era eky'amagye ag'oku mazzi mu Ukraine, ate n'abeera musaale ng'olutalo luno olupya lubaluseewo olw'emyaka 3 mu kulwanyisa amagye ga Russia, nga Russia erwana okutwala ekibuga Bakhmut n'ekitundu ekya Mykolaiv. Ampuliriza abo Ukraine be yasindise mu nteeseganya ze. Ekyamazima bw'otunuulira enjuyi zombi olaba nga Ukraine yeemazeeyo, ate yo Russia n'esindika b'amadaala aga wansi ku ekintu ekyayombeza Zelensky. Katukomewo. Okyawuliriza program Kalabalaba. Ampuliriza tukyali fenna tuli ku nteeseganya wakati w'eggwanga erya Russia ne Ukraine ezabadde mu ggwanga erya Turkey ku lunaku olwokutaano. Kyogero Products bakola ebizigo ne sabbuuni, babajjukiza mwenna nti Kyogero Herbal Jelly ne Kyogero Herbal Soap bisangibwa mu maduka ne supermarket zonna okwetooloola eggwanga, ne mu kikubo ojja kubisangayo. Balina Kyogero Herbal Jelly, Kyogero Herbal Soap, Kyogero Vitamin E, Pink Jelly ne Soap, Kyogero Cocoa Butter Jelly ne Soap, Kyogero Aloe Vera Jelly ne Soap, Kyogero Non-Perfumed Jelly ku lwabo batayagala buwoowo n'ebirala bingi. Omuzadde ng'oteekateeka okuzzaayo omwana ku masomero, mugulire ebizigo ebyo tojja kwejjusa. Kuba ku simu zino 0754 55 7230 0392 7 68 ababaka wammwe mbulaba bulinga Mazidewo Nyanzi aga nti Putin asubirwa ddi okuva mu buyinza. Ennaku ezo 22 mugumba akole ennongosereza mu ssemateeka emukkiriza okufugayo ebisanja ebirala 2, n'olwekyo akyasobola okufuga okutuusa 2036 nga ssemateeka tadduzeemu kukwatibwa. N'olwekyo akyaliwo nnyo okuggyako nga Katonda amugye mu bulamu bw'ensi eno, kubanga ekimbe kimubala embiriizi, naye bwe biba bya buyinza akyaliwo
ni wano omulala ni wakamwe bungi ate mantandika buno obulane butambula Lubakyoya aganti oba Putin alina ekyamutiisiza nti bajja kumukwata engeri gy'aliko ebaluwa bakuntumye eyo si nsonga kimanyi bulungi teri ayinza mukwatira ttake n'agamba Mikalo Vincent ndisunga Masaka sitegedde kyobadde otegeeza Kisawuzi Alex mbwa ya boda agenti tuli mu kiraasi tutumbudde mwebale nnyo mwebalire ddala Lumanyika ngati baka kyobukusiko obuli emabega wa Putin okuweereza ttiimu efaanagana etyo okukulembera enteeseganya na Ukraine. Putin obaka obukulu bw'asindika alaga nti mu nteeseganya zino abateeseganya tebenkanankana ye ne Ukraine tebenkanankana bwebaka obukulu bw'asindika ate ekirala ayongera okulaga nti Ukraine kati yeri ku kisenge era yesinga okwetaaga enteeseganya zino bwe bubaka kimuyamba nti bw'ogenda mu nteeseganya nga gw'oli wagguluko obeerako n'enkizo n'olwekyo Putin kyanoonya enteeseganya azaagala naye ayagala okuteekawo embeera efaanana bw'etyo bwe bubaka obukirimu tewaliwo kubuusabuusa. Eugene Semakula n'aga nti oyogedde ku bulwadde bwa Putin yongera okutangaaza mu bulwadde alina kwokola mutigomyo okumala ebbanga tewali logic mulala ali ku ekyo nti mugonvu ku myaka gye teyandibadde munafu naye alina obulwadde obumbonyabonya obw'olwatu si bwankizo nti bwakyama. Kanala Moses aga nti singa president wa Ukraine awaayo ebitundu ebyawambibwa Russia ekyo kimulekawa mu byobufuzi bya Ukraine mu kulonda aba agudde politically kubanga teri nsi ekkiriza yadde kutafuuti n'emu kati okwata ebitundu bina n'aga nti mbiwaddeyo nga Russia bweyagala ekyobuyinza ng'okitadde ku bbali naye ne mu byafaayo abajja kuwandiikibwako bubi nnyo ne mu byafaayo by'eggwanga lino erya Ukraine. Mwebale nnyo mwebale ddala. Ni wano mulala gwe nsobola okutwalayo nga tetunnakomawo onage nti ye Bossa Edwin ebuloba naga nti Russian imperialism kyekireetedde emirembe okugaana mu kitundu kino yakitunuulidde ku imperialism eya Russia nga yereese obuzibu oluddeeyo. No ye Matthias Gibbs Sembabule tutumbudde mwebale nnyo mwebale ddala bannaffe oludde ye Sembabule obutava ku CBS FM. Vincent Mawanda asinzidde St. Petersburg mu Russia naga nti nina essuubi ly'amaanyi mu nteeseganya ezatandise bantu kikaaki President Zelensky be yabadde asuubira okusindikibwa okuva wa President Putin. Kati bw'otunuulira ttiimu gye yasindisa eriko Saabakesi eriko alinga namba 2 mu office ye de facto namba 2 eriko minisita w'ensonga ez'amawanga amalala naye abadde asuubira nti waakiri Sergei Lavrov minisita w'ensonga ez'amawanga amalala yandibaddeko kwegamba abantu abali ku ddaala eryo waakiri kulwa ye bwe yaleese akulira ekitongole ekikesi munda mu Russia munda mu Ukraine awo ne Russia yaleese akulira ekitongole ekikesi munda mu Russia awo waakiri benkanye naye ku balala tewaliwo kufaanagana n'olwekyo Zelensky abadde asuubira abantu abali ku ddaala erya Lavrov awo boositudde abantu ddala abasalawo ku ludda eri olwa Russia. Ampuliriza obaka kanjira mukomyawo ne mwongera okusindikanya kuba mbuddira obudde nga bunaaba butusobozeseza. Ampuliriza nga tumaze okulaba baani abaze enteeseganya zo zaabaddewo nga bwe twayogedde era ne zitambula bulungi essaawa emu n'eddakiika 40 naye nga tezinnabaawo mu biseera eby'okumakya waabaddewo ensisinkano wakati w'abakulu abatwala ebyokwerinda okuva e Bufalansa, Amerika, Germany, Bungereza
wamu n'aba Ukraine okwegeyaamu nga tiimu ya Ukraine tenagenda kusisinkana Russia. Bino byabadde mu biseera eby'okumakya. Era mu nsisinkano eno tiimu ya Russia ya America yakulembeddwa Lieutenant General Keith Kellogg, ono ye mbaka ow'enjawulo wa Trump avunaanyizibwa ku nsonga za Ukraine ne Russia. Umerov, minister ow'ebyokwerinda ku ludda lwa Ukraine, yabaddemu ate ne Andriy Yermak gwe twogeddeko atwala emirimu mu ofisi ya president eri gwe bayita the Green Cardinal, naye ensisinkano eno yagibeddemu. Kakati ensisinkano eyo era ng'ogitadde ku bbali, waliwo era ensisinkano endala eyo yabadde y'abatwala ebyokwerinda mawanga ago agayambako Ukraine, naye ate ne wabeerawo n'ensisinkano endala eri baminisita ab'ensonga ez'amawanga amalala okuli owa Turkey, owa America n'owa Ukraine, era nayo yabaddewo mu biseera eby'okumakya. Naye tezabaddewo kiseera kyekimu. Lwaki? Kankuwa ekyokulabirako nti Lieutenant General Keith Kellogg bwe yavudde mu nsisinkano eri ey'abeebyokwerinda ate yawerekeddeko mukama we Marco Rubio, minisita wa America w'ensonga ez'amawanga amalala, ate okujja okubeera mu nsisinkano eno ey'abasatu baminisita b'ensonga ez'amawanga amalala okuli owa Turkey, America ne Ukraine. Naye nga bino byonna byabaddewo nga ensisinkano eri ey'ababiri abakulu Ukraine ne Russia, nsisinkano mulindwa nga tennaba kubaawo oluvannyuma lw'amalya g'ekyemisana. Kakati ekyavuddemu ekikulu ekisooka kwe kuba nti enjuyi zino zaasisinkanye omulundi ogusoose. Ekyo kyokka kyabadde kikulu. Ne bwe bandisisinkanye ne beebuuzaako ne baabuka, ekyo kyabadde kikulu. Ekyokubiri, bakkaanyiza okuwanyisiganya abasibe era ne bakkaanya ku muwendo gw'abasibe 1,000. Ukraine ejja kuta 1,000 ne Russia ete 1,000. Kati guno gwe muwendo ogukyasinze okubeera omunene ogw'abasibe abasumuluddwa ku njuyi zombi bukya lutalo lutandika. N'olwekyo n'okwo kuseeseetuka kw'amaanyi ku njuyi zombi. Wabula ekya ceasefire ekyo tekyagguse, kyafudde kitandika ekyokuzikiza emmundu. Ukraine yesinga okukyetaaga emmundu okuzikira, wabula kino Russia yakigaanye. Tiimu ya Russia egamba ceasefire okugituukako nga Ukraine emaze okusika abasirikale baayo mu bitundu 4 Russia bye yawamba mu Ukraine. Jukira ebitundu 4 Russia byegamba nti byayo, atojja kwesanga nga mu bitundu ebyo byennyini mukyalimu ebitundu nga Ukraine yebitwala. Kati Russia egamba Ukraine erina bivaamu ebirekere Russia. Kati mu nteeseganya zino Abarussia baagambye nti bo tebasobola kwogera ku kya ceasefire nga Ukraine ekyali n'amagye mu bitundu ebyo. Kino nno kyatabudde aba Ukraine nga baga nti ate ako kabadde kabonera akalaga nti Russia teri serious mu byanteeseganya, nti mwe mwatulumba ne mwewaŋŋamunya mu bifo byaffe. Kati ate muga nti ceasefire okubeerawo nti ne bye tukyasigaddemu ate tubaviire. Kakati ensonga eyo yabaddeko kalumanywera era okukakkana nga bakkaanyiza nti bakome ku kiri ekisoose ekyokuwanyisiganya abasibe. Ensonga endala ne baga nti zijja kwogerwako mu nsisinkano enaddako etannamanyibwa lunaku ki lwenaabeerawo naye enaddako. Era eyabadde omutabaganya w'abano ye minisita Hakan Fidan ow'ensonga ez'amawanga amalala mu Turkey. Yategezeza bannamawulire ng'ensinkano ewedde nti bakkaanyiza buli ludda lubage ekiwandiiko bateekemu ebyo bye balowooza nti bye bijja okusobozesa ceasefire okubeerawo. Buli omu abiwandiike era bw'abiwandiika abiwe ye ku lwa Turkey Hakan Fidan ng'omutabaganya. Kati ebyo bye bajja okusinziirako okuteekateeka ensisinkano ey'omulundi ogwokubiri. Era neyakulembedde oludda olwa Russia Vladimir Medinsky naye yakakasizza mu lukuŋŋaana lw'abamawulire ng'ensinkano eno yakaggwa nti tukkaanyiza ku ky'okuwanyisiganya abasibe naye ekya ceasefire ekyo kyo kijja kubeera mu maaso. Era mu bigambo yagambye nti we agreed that each side would present its vision of a possible future ceasefire and would spell it out in detail. Nti tukkaanyiza buli ludda lubage ekiwandiiko ku ngeri ceasefire gy'eyinza okukwatibwamu. Naga nti after such a vision is presented
we believe it would be appropriate to also agree to continue our talks on this. Tikasita ebyo bimala okukanyizibwako kijja kuba kyangu okuteesa ku nteeseganya ezinaddako. Ampuliriza wabula oluvannyuma ng'ayogera ne TV eye Russia, Medinsky yagambye nti ekya ceasefire kyo yadde kyayogeddwako oba bakisinyizaako naye kikyali wala, era naga nti tayagala kabeere kakwakkulizo kakuteesa nti bwaba tewali ceasefire tetuteesa. Naga nti mu byafaayo Napoleon Bonaparte yabayigiriza dda nti enteeseganya n'olutalo bisobola okutambulira awamu. Yagambye bw'ati nti as Napoleon proved, war and negotiations as a rule always happen simultaneously. Nti Napoleon yabayigiriza nti enteeseganya n'emmundu okutokota bisobola okutambulira awamu. Nolwekyo bo ng'Abarashi ekyo kye baagala kati emmundu etokote nga n'enteeseganya bwe zigenda mu maaso. Katudde oli ku Manduso Kinana mwenda katonyeze biri fama Manduso Shabasa. Ampuliriza tuli fenna mu program Kalabalaba tuguse mu kitundu ekisembayo. Eddie Kawes ali Masajja agante ekitibwa kya Kano Jeno tetutuusa okukirabako ne mawanga gye kitabadde ate nga lwaki kijja buli nseba n'enkola yaayo. Noga nti agaliko amatwale ga Soviet Union galina nkolagana ki ne Russia. Mawanga gano mangi tegali makambugu na ggwanga lya Russia ng'era bw'olaba Ukraine. Era amawanga agawerako kwago gegongedde okuteekawo oluwonko wakati wa Russia na European Union. Nti Russia yali yakanya n'aba Europe nti tebongera kuyingiza mawanga agali mu Soviet Union mu NATO, naye okuva 1990 ne bajjanga bagayingiza mpola mpola ekintu ekibadde kinyiga oba ekiruma eggwanga lya Russia okumala ebbanga ddene. N'olwekyo amawanga mangi kugana agali amatwale ga Russia ng'ekyali Soviet Union tebali makambugu okuddamu mu bwangongo. Harold Kaija yali WFDC kati nga wa PFF against the word diplomacy on the surface means honesty, character and integrity, but in reality there is a lot of deception. Webale nnyo ebale ddala obubaka obwo. Ampuliriza ndoza kansembyeyo meyo muwummuza we Masaka Kayemba afaayo agambye nti webale kutusomesa naye Zelensky alaze amaanyi. Ekizibu luno lwayawula aba Zelensky bafiira ku Zelensky, aba Putin bafiira ku Putin. Naye mukuwumbawumba ampuliriza wetugende mukuwumula nkulaze eyakulembedde ttiimu ya Russia Medinsky ng'agamba nti olutalo n'okuteesa bisobola okutambulira awamu nga Napoleon Bonaparte bwe yabayigiriza. Kakati mukwanukola ne yakulembedde ttiimu eya Ukraine Umerov yategeeza nti ekyokuba nti baagala okuteesa tekitegeeza nti tebasobola kulwana, nti oba bakooye okulwana. Yagambye nti we are able and capable of continuing to fight, but at the end of the day we need to finalize this war. At this stage we would like to reiterate that Ukraine wants peace. Mu kiseera kino twagala okuddamu okukigumiza nti Ukraine yagala emirembe. N'ekyo tekitegeeza nti tukyayina busobozi bulwana. We are able and capable of continuing to fight. Tusobola ate tuyina obusobozi able and capable okulwana. Naye Medinsky agambye okulwana n'okuteesa byonna bisobola okutambulira amu ye talabawo kukonta. Na kakati bino byonna nga bigenda maaso, Zelensky kasita yakitegedde nti tajja kubeera Turkey n'asalawo kugenda ku ngendo ndala. Era ku Lwokutaano yabadde mu ggwanga lya Albania. Eno gye yasinzidde n'agugombola Putin n'amwogerako ng'omusajja omutiitiizi atya n'okusisinkana Zelensky mu buntu. Naga nti era obutiitiizi bwa Putin obwo bwasse enteeseganya ze Turkey. Nti obutabaayo Turkey teri nnyo kyamaanyi kyavuddeyo, so nga singa baabaddeyo bonna ye ne Zelensky ne Putin alowooza nti bandibadde basobola okubaako ebyamaanyi bye baggosa. Era n'asinzira eno mu Albania
n'awanjagira banywanyi be ku lukalu lwa Bulaya n'Amerika nti bongere akazito nga bateeka obukwakulizo obulala ku Putin ne Russia naddala ku banking system nti ekyo kijja kumukaka okukkiririza mu nteeseganya nti naye akabonero akaliwo naddala ku byabadde Turkey talaga nti mwetegefu. Zelensky yagambye nti pressure must continue to rise until real progress is made. Akazito kayina okwongerwa ku Russia okutuusa bwe tulaba nga waliwo essuubi nti mwetegefu obakkiririza mu nteeseganya zino. Ampuliriza enteeseganya zino Trump azibaddemu mu nteekateeka okuva ku ntandikwa kubanga okirabye nti n'abakungu ba gavumenti ye bangi babaddeyo General Keith Kellogg, Marco Rubio n'abalala. Naye ate mu nkole ya Trump eya kinnawolovu strategic ambiguity ku Lwokuna ng'enteeseganya zigenda kubeerawo ku Lwakutaano yategeeza bannamawulire nti yadde enteeseganya ezo zigenda kubaawo naye ye ne Putin ke bataliiyo teri kyamaanyi kijja kuvaayo. Kugamba yaziyiyeeko amazzi bwe guba muliro yaguyiyeeko amazzi ng'enteekateeka egenda kubeerayo nkeera. Ebigambo bino Marco Rubio minisita wa Amerika w'ensonga ez'amawanga amalala naye n'abiggumiza ng'ali Turkey nti ekyamazima ensonga eno abajja okugimaliriza Trump ne Putin balina okubeeramu. Era mu bigambo yagambye nti I don't think anything productive is actually going to happen from this point forward until they engage in a very frank and direct conversation, which I know President Trump is willing to do. Nti talowooza nti wajja kuvaayo akalungi okujjako ng'ababiri batudde naye n'alaga essuubi nti alina essuubi nti President Trump mwetegefu okutuula ne Putin. Era bwe tujjidde ku mpewo ng'amawulire galaga nti olunaku olw'enkya Trump yandyogera ne Putin ku lukomo lw'essimu ku nsonga z'enteeseganya ezabadde mu ggwanga erya Turkey ku lunaku olw'okutaano. Naye ampuliriza Marco Rubio yadde byabyogedde naye ku lw'okutaano ye kennyini n'abeerayo e Turkey era n'abeera mu nsisinkano gye n'ayogeddeko ne minisita wa Turkey ow'ensonga ez'amawanga amalala ne minisita wa Ukraine ow'ensonga ez'amawanga amalala. Olwo nga tiimu ya Ukraine etegeka oba eteekateeka okusisinkana tiimu eya Russia oluvannyuma lw'amalya g'ebyemisana. Mpuliriza nga Vatican emaze okuwulira ebyavudde ettake ku lunaku olw'okutaano, Papa Leo ow'e14 yeeyamye okutuuza enjuyi zombi nti baba banoonya ekifo we basobola okwegazaanyiza omulundi ogwokubiri. Kwajjukira enteekateeka ensisinkano esooka yawedde ey'ebyafaayo eyasoose bukyalutalo lutandika. Kati tulinze yakubiri tennamanyibwa lunaku nawawe enaabeera. Kati Papa Leo ow'e14 ye nategeeza nti mwetegefu okubatuuza e Vatican. Ye tagenda kutabaganya naye okubawa ekifo. Era ekyama kino kyabikkuddwa atwala emirimu e Vatican Kalidinaali Pietro Parolin naga nti Papa awaddeyo ekifo ekye Vatican okukozesebwa ng'enteeseganya. Era kiyaga nti the Pope's offer is the availability of a space. Abawadde ekifo we basobola okwegazaanyiza ekitaabe nakyekubiira mu kusika omugwa wakati wa Russia ne Ukraine. Kakati tulinze kulaba kinaddako oba ekifo kino Papa kyabawadde banakkiriza okukikozesa nga basisinkana omulundi ogwokubiri. Ampuliriza tetugenda kusukkawo wano awangale